aka COVID-19 oba wafuna akasooka nga liwakafuna dda ogenda oberenga ofuna akokubiri kubanga gye bujja kiyinza okubanga ekiseera kijja kutuuka nga tokyasobola kubanga otambula nga tolina bikwogerako bakikakasa nti ddala wamala dda okubeera nga ogemebwa ate nga mu kaseera ke kamu tuli mu mbeera ey'okuba nti obulwadde buno bwazzeemu ne buyimbulukuka ne bufunayo akalwadde akala akamanyiddwa nga aka Omicron nga kaafubutuseeyo mu nsi ez'enjawulo zasinze n'okubanga nga South Africa nawa era ensi ezimu zateereddwa ku red list tosobola kubanga okkirizibwa okubanga osenga ovava mwezi ensi okubanga otambula n'ogendako mu mawanga amalala so nno batugamba nti oba wagemebwa buli variant yonna oba buli gundi enajja esobola okusanga omubiri gwo nga gukyalinamuko okumaanyi nga tojja kukosebwa nnyo so wandibadde okwate ku buno ogenda n'obeera nga ogemesebwa ku nnambiro n'obubaka buva mu minisitule yaffe ey'ebyobulamu kadde kano tweyungiddwako omugenyi waffe yabadde alindiriddwa oba omulindwa okuva obwedda n'obwedda kaseera kano ke tulimu nga twetegekera eggwanga okubanga aliggulawo ne ekonomi yaffe okubanga eggulawo nkakasa nti buli muntu abeera mweteefuteefu okulaba ng'awulira ku ludda luno olw'ebyenfuna olw'obusuubuzi eggwanga ligenda kuba litambula litya mu kaseera ke kamu nga tuli mu nnaku ez'ebikujjuko entambula buli kimu kyonna kigenda kubanga kikwatibwako era kitaaga okubanga kikwatibwako nnyo naye mu bino mubeeramu abantu babiri omuguzi n'omutunzi kati mu abo mwe mubeera abantu abatukumaakuma oba abatulungamya abo nno babeera ku sayidi ezimu oba ez'enjawulo kati saawa eno ekibadde mu kibuga ebintu ebisinga okubanga bigobererwa nnyo waliwo abasuubuzi abatundira ku mbalaza n'abasuubuzi abatundira mu maduuka wano wazzeewo okusigagana omugo kw'amaanyi kyoyinza okuyita ngaro abali mu maduuka kino bakiraba bulala bagamba nti bawa omusolo gwabwe mungi nnyo kyokka bano abajja ate baziyiza bakasoba bwe okugenda oba ne batunda ebintu byebimu ne bano bwe bandibadde batunda okkakana bambi nga babasasula obukadde n'obukadde bwa ssente tebafunyeemu so nga bo bagamba oba oli awo bano abantu bandibadde baggyibwa ku nguudo babeere nga nabo basobola okuba nga batunda KCC yavaayo nerambika olunaku olwa sabbiiti olwa sande ndoza lwa sande sabbiiti baba mukaaga olunaku olwa sande waakiri bano basuuza abatunda ebintu byabwe nga babyalirira ku mbalaza babeere nga bebakozesa naye essaawa kino kireka nga ekyabapaaluukako dda mwana wattu abantu essaawa no buli street wooyita wonna abantu baanisa ebintu naye ffe nga bulijjo tubeera nga tuleeta abantu bekikwatako oba oli awo mu kino babeere nga batuyambakokko era nga wenjogerera omwami omanyiddwa nga Jemba Kanakulya Mulondo yatuuse dda mu studio zaffe zino eza STV era wano wendi yaninaanye dda wano ono nno nga yamyuka omwogezi wa Kasiita kitongole kitwala oba ekitaba abasuubuzi mu Kampala so nno ng'ate yeew'obutonde era mu lukiiko lwe lumu ate nga ayingirawo ne ku nsonga z'obutebenkevu n'okuba ng'atabaganya abo basobye kakati natono tuba tumwetaagirira ddala kubanga mu mbeera eno obaoli abayinza okuyambirako ddala omusuubuzi ono w'okulubalaza n'omusuubuzi ali mu dduuka kansooke musaba akubuuzeeko n'oluvannyuma tubeere nga tutandika butereevu emboozi yaffe sebubuuzako ku busuubuzi ku munnayuganda n'omulabi wa STV so neyanziza nnyo kansooka okulamusa bonna abali ku mukutu guno gwa STV tikimukola kikulu nnyo eri eggwanga kubanga mufaayo okutwala ekiseera ne muwuliriza era ne muvaayo ne muwabula bwe mulowooza oba musobodde simu bwe ziba ziyiseemu ekyokubiri ntwala omukisa guno okwebaza abateesiteesi era bannannyini TV eno buli wootuwa omwagaanya okubeera ku kitutegeeza bannayuganda oba oyina ettofaali ly'otadde ku nkulaakulana y'eggwanga lino kubanga ku musinziira mmwe atavaako ne muyigiriza ne mutunuulira ebisobye ne mubyogerako ekyo nno kikulu nnyo 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 naye era nebaze bakama baffe abasuubuzi abatuteekamu obwesigwa bakulembera kiseera kye baba batuwadde ekisooka bakola omulimu munene nnyo okulwana okulaba nti eggwanga lisobola okugenda mu maaso n'okukulaakulana mu kusoomooza okw'amaanyi ennyo okw'enjawulo omuli ebingi ennyo muli n'ebyo bitugenda okwogerako olwaleero ninga okusingira ddala mulimu emisolo mulimu obupangisa n'ebirala mbeebaza olw'ekiseera kyebafuba okulaba nti bawaawo omwagaanya okusobola okuweereza eggwanga mu ngeri emu oba endala naye era mbakubiriza natandikira ddala nga bwe bagambye akawuka akapya akazze kayitibwa Omicron kwongera okutya bingi ebivuddeyo variants n'endala ezibadde zijja zoogerwako n'olwekyo tuvunaanyizibwa okulwana okukuuma bonna be twagala tutya nga buli omu ayambala masiki bwe kyetaagisizza buli kiseera
nga buli muntu anaaba mu ngalo kuba tolina kyofiirwa ne bwoba okutte kawuka kalala konna kayinza okuleeta obulwadde obulala n'onaaba mu ngalo gwoganyulwamu oba sanitization. N'ekirala kwe kufuba okulaba nti tugoberera ebiragiro ku byokwerinda n'obutebenkevu mu kiseera kino nga tulinawo okutya kwa bomu. Tufuba okulaba oli bw'oba oyingira ekizimbe nga tebakwazizza akwaza mugambe saba onjaze kubanga bw'otaayaze nze n'anadda kutojja mwaza tomanya kyanajja nakyo. Tuvunaanyizibwa okusaba bakama baffe betupangisaako ebizimbe nti awatali kamera bateekewo zongera okuketta okulaba biki ebigenda mu maaso kubanga abakola bino tubeera nabo, tulya nabo, tusiiba nabo, bakyuka bukyusi mu mitima gyabwe. Ate temuli kkala mu butujju, temuliimu ddiini mu butujju, temuliimu ggwanga mu butujju, temuliimu buli kimu. Tusigala omuntu afaanana nga nze abakola bino byonna. Tuyinza kwepaatiikako kirala kyonna kubuzaabuza naye tusigala nga ffenna tufaanagana omubiri gwe gumu n'omusaayi gwe gumu. Tekuliko kala gye tugaa nti eno y'entujju, ffenna tusobera okubeera abatujju. Kiseera ekirungi Quest TV. Kale kakati mukama wange mukulu Jemba manjiri erinnya nalyagadde nnyo nzinyira jjajja wange mukyala wange ng'erina Jemba nagenze eringa maama sibanga ndi mbagu naye ontangaziza naye era byebimu kubanga walina kakakwate kakati ekisookera ddala omusuubuzi ono atundira ku lubalaza n'atundira ku maduuka mwabakasita muliwo okulwanikwa aba babiri. Ekyamazima tuliwo kulwa musuubuzi yenna singa aba akola ekituufu ng'akikolera mu kifo ekituufu ate era mu kiseera ekituufu faawe tutambulira yenna akolera mu bulambulukufu ng'atambulira wansi w'amateeka g'eggwanga gano bino agafuga ebyobusuubuzi. Bano abatundira ku lubalaza balina kubeerawa. Ekigambo ekyo mirundi egimu bwe tuba tukiteesaako kizitowa mu mitima gyaffe kubanga mu 2021 nga tutandika ekyatuleeta nga kasiita kyali ekyo kikolwa kyennyini enguudo nga zijjuddeko abatembeeyi. Ekyennyamiza nti abantu bano abamu mu kuggyibwawo kitongole kya KCC ekyaliwo mu kiseera ekyo baatulaga nti bakozesa obukadde 600 okuggyawo abatembeeyi bikwekweto tetumanyiza akola ki tetwakimanya kubanga mu byonna ffe twaggalawo maduuka nitugambe baba tebavudde ku nguudo tetuddamu kuggulawo. Gavumenti neeragira kati twebuuza olukaaga lwalagawa n'omulundi ogwokubiri lwe baakomawo era baatulaga ensaasaanya yaabwe bwe tunaatwalanga omuwi w'omusolo nga bwe twagala era ffe ne tulindanga bino enteekateeka zino zibeerewo ffe tusobole okuganyulwamu ng'abantu. Ekyo nno kizza eggwanga emabega. Olinga olina kyolekawo ke mabega mmwe baani ogamba baani bannayuganda badde nga buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okusaba gavumenti okumanya engeri gye beesaasaanyizza kakube kuyingiza buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okulondoola ennyingiza n'ensaasaanya y'ebitongole bya gavumenti byonna. Era bw'otali mumativu osobola okusaba, you can even demand, osobola n'okumpi n'okulagira. Kino twalyagadde tukimanye nga munnayuganda omuwi w'omusolo. So bino byonna bye bigenda mu maaso ensimbi z'omuwi w'omusolo ne zifa kye twaliise kifa mukokko. Ekyo si kya bwenkanya era si kya buntu bulamu. Kyekiviiriddeko okulaba eggwanga litambula nga bwe likola ki bwe liri. Abantu betwogerako abamu ku bo banene n'okusinga ffe obusuubuzi. Abatunda ku nguudo mulimu abanene mwebali abanene ddala nga balinnya ennyonyi gy'olinnya n'obikima e China n'abikima e Dubai n'obikima e Vietnam n'abikima e Korea n'abyala ku nguudo n'abireeta n'aleeta container n'agiteeka awaka bira n'abiteeka mu dduuka n'akwata zino emmotoka zino kamunye empya ze tuyita drone oba nuwa oba endala yonna kumakya najja bijja mu sitowa z'awaka n'abiteeka mu mmotoka n'agenda ng'abiwa abaana be ku kkubo. Alina ebifo bye 4-5 ku kkubo agenda ng'awa abaana maduuka agaago ne mu dduuka nga bakola n'eno nga bakola. Mulala n'omusanga ye edduuka yaliddukiramu ddala nga yadduka okuwa ensimbi z'obupangisa yadduka okuwa
trading license n'emisoso emirala omuntu gyali badde awera mu dduuka ye najja ku kkubo kubanga amanyi abantu batuukira ku makubo n'atundira awo kino kinyiga omusuubuzi akolera mu dduuka kubanga buli kimu akitoola n'akiwa n'awa trading license oba yakoze oba teyakoze n'awa income tax kubanga alina address n'awa buli kimu ekyetaagisa kubanga alina tiini ye n'ebirala ebiringa ebyo oli najja ku kkubo n'aliwako ebintu bye nga bw'ayagala n'amaliriza nga takose eki tasasudde kino kirimu emirundi egisukka mu gumu bwe tuba tukitunira lwaki kiri bwe kiti naye mu byonna tusooke tusaasire omusajja yakeera n'azimba ekizimbe ng'asuubira okufuna abapangisa nannyini kizimbe ateekamu obuwumbi n'obuwumbi nga yeewoze okuva mu banka nga yasinga ebintu bye byalwana okukulaakulanya asobole okuteekawo ekizimbe mulala gyakoleremu gavumenti neetavaayo kulwana kulaba nti emutaasa omwezi nga gumu kitundu emabega w'ekitibwa pulezidenti yalagira KCCA bino byolabye bigenda mu maaso tinjagala abatembeeyi bonna nga bavudde ku kkubo abantu abakolera mu kibuga basobole okukola n'emirembe omwezi mulamba KCCA lukitwalidde okusobola okuyita olukiiko era bwagenda okwabuka nga tewali kikkanyiziddwako kubanga omukulembeze alagidde badde nga mukulembeze walagira kikolebwa kiba kiwedde kyali kyangu nnyo coordinatinga kukwatagana n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala kusobola okugyawo okutya kwali baddewo tibayinza okufuna okulwanagana kino si kyakubaako wobateeka singa bwekitubu kyali nti talina bwebateeka buli ali mu dduuka osanga talina watuufu waakolera akolera mu kifo ekyo lwakuba nti akyagala kitegeeza nti ffenna bwe tunaavaayo ne tugenda ku kkubo ne tutandika okukolerako enkya naffe gavumenti ejja tunoonyeza wetuteeka bwe tutakola bituufu mu biseera by'abantu bano basandika 3 4 5 bafuuka 10 bafuuka 10 naye nga bava mu bifo gye badde bakolera bamu bavudde mu butale era obasanga n'engoye oluusi enkadde abalala n'obasanga n'emicungwa n'emirala ebiringa ebyo oli n'ava ekkalamojja n'ajja ku luguudo kkubo ye n'atandikira okukola basooka kufuuka nga abasabirizi ekivaamu n'atandika okwetikka ebibbo by'emiyembe oba emicungwa bino byonna bikyamu gavumenti bwetaba nanteekateeka nnambulukufu era ennuŋŋamu okusobola okulaba abantu bano nti muntu tava mu kitundu gy'ali kitwalirowoozeza nti olw'okuba ebibuga nawulira juzi balangirira ebibuga tulowooza nti ebibuga byali badde bisikiriza bangi okusigala gye balina okukola ki n'owulira nti Soroti bagifuudde ekibuga ogabye nebyatongozebwa n'owulira nti Masaka yafuuliddwa ekibuga twali badde tulowooza Mbaale n'awalala twalowooza nti kasalumala okufuula ebifo bino ebibuga kyali badde kiwaliriza bangi okusigalayo kubanga omaze okyetegereza nti omuwendo gw'abantu abalimu n'ennyingiza y'ensimbi bigenda kusobozesa abantu mu kitundu ekyo okusobola okwekulaakulanya nga basinzira ku ki kyobateereddewo ne bwe kiba nga kiganye kitegeeza tulina ensobi ze tukoze mu bintu bino nyingi osanga n'okugaba ebibuga kwali kukyamu nga byali tebinnatuuka kugabibwa baali badde balondawo ne bagaa nti ani timutuufu Mbalala asaana ekibuga ye tumute Masaka tine Masaka asaana ekibuga naye ng'abulamu wano saagala twogere bwogezi kubanga tunyumiddwa nti tugabe ebibuga bw'ogenda n'otunuulira Masaka n'ogenda n'omugattagatta ekituufu Masaka yali omu ku bifo ebibuga ebyali biddukira ku sipiidi ey'enjawulo singa entalo tezajjawo era buli omu yaliga nti Masaka asaana ekibuga naye bw'ogenda okwekenneenya n'oga nti nakino nakino kibulamu bw'otuuka mu nguudo zonna ezisinga zammalamu ekimu ku bifuula ebifo ebibuga wansi gye bayita bwa Munyendo ekifuula ebibuga infrastructures omuli amakubo omuli walkways omuli amazzi masanyalaze n'ebirala ku makubo tuleme kuvaayo buvi kubanga tunoonya obululu tutuume ebibuga Mbaale ekyo ekimu ku bibuga ebyali eby'amaanyi nnyo era nga bw'otuukayo amakubo gaayo kyekimu ku bibuga ebyali bisinga amakubo obulungi era nakati bw'ogendayo ne bw'oba ogatambuddemu nti waliwo enjawulo kakati ekinkomawo mu kibuga naye kiki mbadde ngezaako okukulaga bino byebiviirako abantu okuva gye bavudde ne bajja mu kibuga buli omala okukola enteekateeka ennuŋŋamu ebisigadde byanguwa essaawa eno wetwogerera ng'oluguudo olwo bayita non-motorized
road ba NMC uganga bana Namirembe road okuva waggulu ligenda gate ku bakuli okutuukira ddala ku room genda olutuniro olabe bwe luba temuli boda muli wakati mu kkubo wonna mujjudde mubatembeeyi n'atambula obutambuzi ng'alina byanoonya akaluubirizibwa n'osanga omwana ng'alabye omukyala oba omwana omuwala n'amulumba nga bwamuteeka olugoye mu maaso mbalaba nnyo bayitawo abamu batuuka n'okutandika okubakwatako bino byonna bikyamu nga bigenda mu maaso naye tulina ekitongole ky'enforcement ekya KCCA ekyennyamiza n'ebitongole nga poliisi kumpi biri mu bifo bino byennyini wano kino kireeta obulabe omujjuzo gye gikoma okubeera omunene naddala mu kiseera kino ekyokutya bw'otuuka ku mini price awali poliisi ya mini price bino bitiisa ne poliisi yennyini nayo bagiteekako obuduuka poliisi ya mini price ne poliisi eri ku poliisi endala eri mega supermarket zonna zonna enguudo ezijjuddeko abatembeeyi naye poliisi eno n'eno bagiteekako obuduuka nga buli attached butandikira ku kayumba ka poliisi kennyini ekigambo ekyobulabe ennyo nti omutujju bw'abanga yennyini yapangisa mu kantu kano oba ajja buzza enkya n'aŋŋamba nti nkamuguze mu guduwiru nampa ssente zenjagala nga kasitoma zoggula nga kasitoma zoggula naŋŋamba nti mala okunywa soda na buli kimu nateeka kanteekeraku wano katono ntule wano nnyo esawo yange oli akkiriza mangu nnyo kubanga aguze ebyokunywa bingi n'ebirala ebiringa bino byonna bwe tutafaayo kubitunuulira ebitongole bye twalirowooza nti bye birina okuvaayo okutunuulira embeera eno n'obwegendereza ne bafuba okulaba nti bakuumira wala omulabe nga kumpi bye bamusembeza awali obuzibu bw'ogenda ku enforcement ekeera ku makya ayina abantu baayo abali mu bantu bano abatuddemu abakoleramu nabo be basolooza ssente zaabwe bamanyibwa gye baziripootinga najja n'asolooza ku makya abatannamuwa n'akomawo akawungeezi n'aziteeka mu bakama baabwe ugenda okumaliza kino kyekiri mu ggwanga bwe tuba tetuvuddeyo ku kyadressinga waliwo obuzibu oddidde okukolera mu bifo ebikyamu oba obumenyi bw'amateeka obwongezaako obumenyi bw'amateeka obulala obulimu kuba buno kubanga kulya nguzi gwe yalikoze omulimu gwo mu butuufu bwagwo oganye okugukola kubanga oyagala ensimbi era n'oleetera nabano okugamba nti akasita tulina abanaatuwa obukuumi pick-up za enforcement we ziba zijja omu ku baddukako nga wakyaliyo mita nga 10 tatengagenda nga abayitamu abagamba mujeewo ne bazingako buzinzi bwe basanga bye bazinzeeko nga biri awo mirundi egisinga tebabifaako kubanga bizingeko n'abizza ku bbali ekituufu kiri nti ozinzeeko tozinzeeko bwesanga ebintu nga mugugu guli awo ng'avunaanyizibwa kwasisa amateeka nina gujjawo kuba ku street kulina kubeerako kintu kyonna nga tukyeyongerayo kaawo tugezaako okufuna solutions bwe mutuula mu lukiiko lwa KCCA mubawabulamuko ku kiki kye bayinza okuba nga bakola era ddi oba batya ekyokubiri owadde nkuliddeko ng'olumirirwa kuba ebizimbe mu baana abasuubuzi mwe bagamba nti baalemererwa okuba nga basobola otutundira mu arcades zino olw'okuba nti ebisale bingi ajjayo receipt kwabadde asasula ebisale biyitiridde abamu basasulira mu ddoola bakola ki kati ku sayidi awo nabo mubatunulako ko nga mubasaasira ekigambo kino mu Buganda tulina olugero luga nti bwaddene ligambibwako nnyini nsobola ekwagala yekugwa kubbwa tereevu abantu betwogerako mu 21 abaali ku makubo nga bava mu butale abamu ku bo baweebwa amaduuka mwami Bosco Muwonge emyezi gyali oba 3 nabaga nti musasule emyezi 3 mu maaso bawadde 3 gyemyezi 6 n'obusobozi babufuna ne bayingira mu maduuka naye abantu abo be bamu ku bo era be balina ebintu ku makubo olwo nga bayingira mu kupa moto abooluganda bano 3 Bosco Muwonge Sebalamu ne Nabukeera ebizimbe ebyo ebiri liranye kwalise yali bus terminal kuliko Capital kuliko Premier kuliko biriranyaganye biri 3 ebitambula kikola oluguudo bayita Nabugabo taba Nabugabo bayita Nakivubo bakwata amaduuka ago ku bizimbe ebyo olwo twali mu 2 mu emeka 26 ndowooza twali twakava mu kulonda nate
ne baddamu ne bawa abantu abaali ku makubo ne bagamba nti buli ayigira yenna muwadde emyezi 3 amaduuka ago naye ogenda kunsasulayo sente za myezi 3 amaduuka ebizimbe bisobola okufuna omuzinzi n'obusuubuzi bangi bageeyunira abamu ku bo baali tebali ku makubo naye abaku makubo bangi abageeyunira nkuwa kifaananyi ki nti abantu bano balina obusobozi kubanga emyezi 3 bagibagamba bagikola ki abaali batalina busobozi baddayo emidaala gyabwe mu butale tebakulima nti abantu abo abali okwo ebitundu 9 ku 10 balina we bakolera we basinziira gye batereka ebintu byabwe gwe wali osanzeeko ebintu byonna ku street nga babikuumiddeko kubanga talina watereka bintu bye wali osanzeeko akawungeezi eyeetisse emigugu nga minene nnyo ng'agizza waka ekintu kino bwe tukitunuza mu cases ene gavumenti kubanga ndaba yali solution nnungi abasuubuzi bano abooluganda boogambye tekisoboka kubanga gavumenti esobola okukola kyekintu kyekimu kubanga ebizimbe nga kasa bikyalimu ebifo bikyalimu mu kibuga omwo naye nekafulanga kakodyo neddamu nebayita nebatufunamu ebitundu mwesinga okubanga bateka kiki kyenkuza kye nabadde nkugamba nti oba oli awo tebalina gye badda ekyamazima waliwo tuteekeddwa okutereeza bingi bw'otuuka mu butale gye twalibadde tugaa nti abantu bano abeekwasa nti balina gye balaga kubanga bwa gavumenti ojja kusanga Jemba Mulondo ng'alina emidaala 15 nga muganda wa Kanakulya ali mu KCCA ensonga lwaki yafuna emidaala gino osanga Ekitandwe ng'alina obuduuka 3 oba 5 mu Usaafi kubanga muganda wali mu KCCA ne muganda wali mu KCCA ng'alina 5 kati bwe tutava eno nga tutereeza bino byonna ne tugamba nti bwe tuteekawo ebifo ebifaanagana bwe biti gavumenti bwe biteekawo abanaavunaanyizibwanga okugaba emidaala w'ebifo bino tebabeerenga mu kitongole kya KCCA wabula KCCA neebeerangawo okulabirira ne banoonya abantu abagwa wakati awo bwe twaligambye nti bali neutral ne bagaba akaduuka first come first serve n'omudaala first come first serve ne tumanya nti ku nguudo bwe tubadde kale wabadde bavudde bameka abazzi buli omu atubuulire gyavudde bwe ekigendererwa kyaffe kyakukola ki kulaba abantu bwe bayinza kukolera nti tusooke tujje wano nga bwe tugamba twagala tujjewo abali ku makubo tusooke tubajjewo tubafunire we bagenda okukola ki okudda kubanga olwaleero obutale tubuyina era bwebutuukamu obumu ku bwo ojja kusanga waliwo omwaganya abantu bayinza okudda bano aboogerwako bwogenda mu Usaafi wakyali wakalu bwogenda ewandege emidaala gyegiri newankubadde emidaala gino baamaliriza egyali gikoleddwa nga gwa mita 2 ne bagukejjolako ne gusigala gwa mita 1 bo basobole okufuna ki okufuna wawe bateeka abantu baabwe n'okuganyulwamu ng'abantu singa bino byonna bisobola okutereezebwa tewali kitasoboka ekyokubiri tuleme encouraging tuleme kuba abantu bano mwaganya kukola nga nsobi buli budde mu bugenderere bino tubirabye ku makubo nga gazimbibwa ne bagamba nti Ntebe Road nti ne bajja ne bamala okukuba ne bapima ne bagala luguudo oluyita wano ne bagenda ne bakomawo ng'oli yazimbyewo ekizimbe mu bugenderevu nga mazima tekyaliwo naye ng'alina gwakolagana naye ali munda n'amugaa nti ekizimbe kino nti gwe kiteekewo bwe tunajja tujja kukola bwe tujja kuliyira ekizimbe eky'obukadde 12 ne bakifuula kya buwumbi 2 nga kuliko abali munda mu Yunula ntwala kyakulabirako kubanga Yunula yekola enguudo n'oyo eyazimbyewo n'ensaalunga bw'oziraba ne bajja ne basasula olusaalu naye nga olusaalu lwa nnema naye nga lwafulumiziddwako ekyapa twebuuze bino byonna biba byazze bitya ono eyabikoze n'afuna ettaka lino mu kiseera kino kyennyini ekkubo oligendedde nga bamaze okuliraga dizayini y'ekkubo oligenda okuyita gwe nga gavumenti tolina magezi ganoonyereza n'ogamba ti naye lwaki kino kizze mu kiseera kino ng'ettaka lino libaddewo ayi n'omala n'okkizuula nga n'ettaka likaayanirwa nga nannyini omutuufu waali naye Jemba Mulondo yagenda n'afuna ekyapa kuba alina muganda we mulandizi
era nga maze okumanya balina munnaabwe muyunula ne bakkiriziganya engeri y'okugabana ensimbi bino byonna biteekeddwa okutunuulirwa bwe tuba tulowooza okutereeza eggwanga lino one tuve ku mwana waani kubanga bino tubirabira ddala okuviira ddala waggulu mu maka g'obwa pulezidenti era njala oyongerezeko ne kano okanziremu nga bwemaliriza ekyo ombulire ddala ani anenyezebwa ku kino obutuufu awaka wabulawo obutebenkevu atandikirwako okunenyezebwa abeera taata bino byonna bidda wa mukulembeze wa ggwanga obuvunaanyizibwa bwe yayogera bakoleki era n'obuye olukiiko bwe yayogera yaddamu kukola ki amaze ebbanga ki ng'ayogedde yali badde ataddewo agoberera bwayogera aweereza ani si mukyala Kisaka bw'aweereza mukyala Kisaka amuteekeko amugoberera in fact waliwo ne minisita wa Kampala butereevu bangi abaliwo aveeyo agambe nti kino nkyagala obutasukka bbanga bwe riti kino njagala kibe nga kikoze eki twali tugenda mu nnaku nkulu kati tuli mu Desemba yayogera mu mwezi gwa 10 mu mwezi gwa 10 nga gugenderera Novemba n'ayitawo n'essaawa eno tewaliwo kyakoleddwa gwe omutwe gw'amaka bw'otakola ebyo abalala kubalina okulabira bye bivaamu bino era abantu bano bolaba bakolera mu bifo ebikyamu abamu ku bo batunuulira biki ebigenda mu maaso mu ggwanga era oluusi tulina we tukoma mu kubanenya kubanga bw'ebanga ye trend kyekigenda mu maaso mu ggwanga olina wookoma okunenya n'omanya nti bwe kibanga ow'ekitiibwa pulezidenti obwesige bwe bwonna buli mu bantu abamuli okumpi nga bali mu famire ye wabeerawo obunafu n'ogamba nti nakazadde w'eggwanga first lady n'omukkiriza n'afuuka MP n'omukkiriza n'omuwa obwa minisita naye nga first lady omuntu yenna amanyi ofiisi eyo obunene bwayo eri next to the presidency amanyi wabawulira ng'obusobozi bamuwadde asobola obbuka si bwe kirina emirimu gye yalikoze nga first lady semateeka tamugamba gisinga agreed naye gisinga gyakolanga minisita kubanga kakube omulimu gwe yatandikirako ogw'okulaba nti ajja abaana batalina mwasirizi ku makubo nabaki kutandika watoto n'ebirala amaka g'abaana batalina mwasirizi singa yakwata ekyo kyokka n'alwanirira abakyala eddembe lyabwe n'alwanirira ennyingiza y'abakyala yapiyako minsi w'ekalamojjo oyo gw'olaba gwe mugamba please abakalamojja ebbanga lyabeerera mu kalamojja nga ye minisita ennamba eyali mu Kampala togimanyi bunene bwayo genda onoonye statistics bajja kukulaga ennamba eyaliwo ng'ali kalamojja kyali kibi nnyo nnyo n'okusinga osanga olwayo bwe kiri kati bwe tukomawo ku busuubuzi ekigambo ky'eggambi bwe tutatereeza kuviira ddala ku mutwe bino byonna bikyagenda mu maaso kabube bubbi bwe tuba mu enforcement ng'egenda ekola bino byonna byekola kubanga ekimanyi nti okuviira ddala waggulu aba batwala baganya okubeerako kye bakola ki bakwateko omwana omu owa enforcement bamuteekeomugambo okutereeza nga tuva waggulu oyagala omukulembeze addemu akyusa ebiragiro omukulembeze w'eggwanga kino yali akiteekako akigoberera okusobola okutaasa obusuubuzi olw'omusolo gwe bawa n'emisoso emirala gyonna gye bawa egitali gimu naddala mu kiseera kino nga tulwana okulaba ebbanja muliwulidde erya China nga twakava mu covid imagine gwe kirowoozeeko bayongeza omusolo okuva ku bitundu 54 ku byamaguzi ebimu okutuuka ku bitundu 65 ku buli 100 tuyitawo ku mwafuna masala ku magezi tolina wooyitirawo bino obanga atuma abantu tetulina kye twakkaanya naye bwe kibanga kw'oyimiridde otandika kutetenkanya nkoze ekimu ku byo kye tukola okimanyi kyenjagala eggwanga litegeere kitubuulire nsonga lwaki tulina omujjuzo gw'ebintu ebitatuukana na mutindo mu ggwanga kubanga abasuubuzi bazze balwana n'okulaba nti bannayuganda basigala basobola okwambala nga bafuna ekintu ekirungi ate nabo ne balyako nabo ne basigala basobola okulyako essaati eyitibwa Van Hussein mu Amerika ng'egula $120 ku 150 mu Uganda ogisanga ku $2.3 tugolooza kiva ku ki kubanga tutuumye erinnya oba n'atuuma erinnya nga lisemberera Van Hussein gwe oba ogula tufaayo kwetegereza kati tugula mannya linnya ly'ogula bw'okwata mu matiriyo mu myezi 6 bw'oba ogyambala buli wiiki emirundi 2 mu myezi 6 ebeekutuse Omumerika agikuweereza wano mu mwaka gumu ng'eringa ekyali empya Munnayuganda kyabadde agezaako okulwana okutetenkanya era bino byonna bitugamba pivoko bikadde babyongeza musolo bijja naye era ogenda okwekanga ng'oli bwakuba calculator
ng'ageze n'agula ekikadde saati ya mutwalo gumu n'ekitundu ebiri kitundu ng'asinga aguze empya ezimu ku mpya si saati mazima bw'ojambala oyinza okuwulira ebbugumu ly'otategeera bw'oyambala kotoni omukadde nkuwulira embeera gyeweweeramu ndala nnyo naye bino byonna bitutwalawa tufengayo nnyo okwebuuza ng'ebintu ebimu tetunnaba kubikola naddala tugenda okuteekesa mu nkola enkola za gavumenti tugenda oziteekesa mu nkola kijja kuyamba nnyo ate tuwulirizenga nnyo abantu bwe tuba tusabye bwe tuba tugenze okwebuuzaako tuzze tulaga eggwanga okuva ku mulembe gwa mukyala Kagina nga tunoonya okwewala bino byonna ebigenda mu maaso timuyambe eggwanga mutya Uganda mugikkirize ebeera etabiro y'ebyobusuubuzi mu luseru tulimu olw'obuvanjuba n'amasekkati ga Afirika nga tuweesa emisolo emisaamusaamu nga Dubai kyekyagikulaakulanya bino byonna bw'omala obiteekateeka abantu bano boolaba ku makubo abaga nti balina bagenda bajja genda mu maduuka ga Haamu kubanga Haamu amaduuka agalina amakalu bajja genda mu maduuka ga Kirumira amakalu bagatuulemu kubanga ensimbi bajja kuba basobola okufissa okusinziira ku misolo gye bawa olwayire kimukubitte obusuubuzi musolo omusolo guli mu bitundu ebyo 65 njagala obale omuntu ataddemu ssente ze omuggyeko omusolo ebitundu 52 omutwalo gwa ddoola gubale guvuddeko ebitundu 54 ng'omusolo bw'ovaawo osigazanya kati balagweze wateekamu obale okusasula ensimbi z'obupangisa obale amafuta g'ovuga mu bunaku obale toilet omuntu gy'agendamu obale parking genda buli kimu okibala obale okulya n'abakozi baalina njagala ombuulire obale n'ebiseera kyekisingira ddala okubeera ekikulu tumala mu traffic jam wakati w'essaawa 3 n'essaawa 5 buli lunaku kitegeeza munnayuganda ali azaamaanyizibwa okukola essaawa ezo zennyini zenjogedde 3 ku 5 kubanga ali mu traffic jam amagenda time is money butereevu so bino byonna bwe tubitereeza tusobola okulwanyisa ebintu bingi kati tuweeyo ku solutions oba ebyo biyinza amagezi gayinza kusalibwa gatya mu ekyo kyennyini kuba bye tusiga kadde tusigaze katono kuweeyo tujja okusembyayo n'ebijaguzo byamu emyaka 2 kuba manyi tujja bikola nga kitusembyayo kanjalo mbuliyeko kye muteeseteese okukola mweze mulabanga solutions emuyinza okugamba omukulembeze nga akulaba kati oba nga ali ku STV n'abakesisi oba noono omuntu yennyini waawa gwe musuubira anyigiriza musuubuzi munne then ombuulire ki kye muteeketeekedde basuubuzi abo bwe tuvaawo tugende butereevu ku myaka gyammwe 2 gye mugenda okujaguza ku lunaku olwokutaano ndowooza tweyanziza nnyo naye ekisooka bwe tuba tulowooza okulwanyisa akawuka nga bwe twogera tusooke tutegula abantu bonna abali mu bifo ebikyamu baba otuukawo omujjuzo oguliwo era nga tulowooza okutebenkeza eggwanga okutya kwonna okugenda mu maaso abasuubuzi bano tusooke tubategule we bali tubateekewa oba tubaleke beba beeyiiye ekyamazima kiri nti kiyinza okuzibula kuba katale tekajja kuzimbibwa nkya tunoonyereze mu butale obulina emidaala tukyalinamu ku bifo obulina ebifo bonna abatono abagenda abasobola abajja mu butale bagende mu butale wano ogenda okukakasiza kyeggamba bajja mugamba ogenda mu katale addukaddeyo ku dduuka lye kubanga ajja kulabanga mu katale tajja kukola ng'agakamale gadda mu dduuka lyange gavumenti bw'etandika na kino netatandika najje ngamba nti tunoonye we tubazimbira akatale tugenda kuzimba obutale eggwanga lifuuke butale nga buli womaliza bwoti waliwo abajja naye nga Jemba Mulondo ne ttiimu ye be bamu ku abo abajja beetooloolera mu bifo byebimu era ojja kusanga nga Jemba alina akaduuka mu busaafi oba wagaba kamukamu ng'akayina naakulabye nga buli awali akatale kubanga buli wogenda okugjawo oyo mukubojjawo ng'obugiramu mu mwana tumire ensanafu bwe tuba twagala okutereeza bw'oba bagamba bw'oba oyagala okuwonya ejjute olina kulinyiga bw'otanyiga jjute teriwona bw'ova sayidi eyo bw'omaliriza okugamba nti abantu bano bonna tubajjeewo kaakati olyoka ogaye nti abaasi kaakati nti mu nteekategeeka gye nnina nga gavumenti ng'oggyeko emidaala gye tumaze okubala twabalako emidaala nga giringanga kumpi 20,000 egyali mu Busaafi egyali ewandegeya ne tulambula era nga tugenda kujjawo batembeeyi bwe baggyibwawo bonna ne bagendayo genda oddayo emidaala gye egimu nja kusanga mikalu bwegitaba mikalu nga waliwo abantu nti bagenda bateekamu abo balekayo bakomawo abantu oba badduka mu bizinesi nga tebakyasobola tebasobola kukolerayo teri katale tebakulimba kyakatale ffe tukatonda singa ekifo kimala ne kikwatayo
gambye Bosco yagaba amaduuka si wabba yali ayagala nnyo yali ayagala amaduuka gakwateyo gakwatayo oba gagulwa guduweeru bukadde 2 bukadde 3 bukadde 5 okusinziira ku dduuka weriri gavumenti wemala okuggyako abantu bano bonna ebajjeko ngaebawandiisa ebagaye nti buli ali ku kkubo yenna mu nteekateeka gye tulina twagala muwandiika ekimu ku bibiri kyoba ogenda okufuna kiri kimu kwe kumanyira ddala baani abali ku makubo era ekituufu balina bwe bakolyo batibalina ekyokubiri kwe kumanya baani abo abajja ate ne bakomawo buli budde sobola kukyusa mannya nga nkomyewo national ID ate si buli omuntu agirina atagirina era katukwata akafaananyi ke n'erinnya lyatuwadde ng'alikutte bwati kize gyemba kanaakulya mulondo kwata erinnya lyo okuba akafaananyiko bw'omaliriza kakati tugambe nti akati nti mwena tetubaagala ku makubo naye enteekateeka gye tulina ng'ogyeko emidaala egiri mu butale tulina akatale ke tusuubira okuteeka ku ssaawa ya kwini mulaba oluguudo olwo olupya wansi waalwo nti ye tulinawo akatale akagenda awo kagenda kutwala abantu 1,500 naye mu okusinza ku bwe tubaze muri 10,000 bibiri kitegeeza mujjula ne tufuna n'abalala banoonya ebyokukola ne bajja ne bayingira mu katale tufunamu tutya bw'oteekateeka akatale n'oteekateeka na bano ti n'omwana ali emakerere ng'amaliriza omulimu tagulina kitawo asobola omuwa emitwalo 5 n'agenda n'apangisa omudaala gwa mitwalo 5 kuba ebya gavumenti mbeera wansi oba akaduuka ka mitwalo 15 oba 10 okusinza gavumenti wena ebeetadde ekifo ekyo n'atandikira okwo ekyokubiri gavumenti eveeyo n'enkola katugisooke mu nsi yonna kyenkusabye ogiwa amagezi katugisookenga fenga ensalidalo tezinnagikola obutale buno bufuuke nassale twakiwa omukulembeze w'eggwanga n'akisanyukira mu 2016 netumugamba enkola gye mwaleeta ey'okutunda obutale enkyamu oba ogabidde famire tugambe bweziba owadde abali mu katale mulimu famire 2,000 oba omaze oziwa ng'abalala bonna naye eggwanga lirina obukadde bukyakula buli budde so nga bw'ogamba nti katubawe muddukanya akatale okumala emyaka 5 naye abasoomuseemu ababadde mu buduuka mwenna tetubasuubira kusigala mu katale oluvannyuma lw'emyaka egi so mweteeketeeke gye mugenda n'oyo abadde mu mudaala tumusuubira kuyingira mu kaduuka ebeere nga ntandikwa naye nga tobawa byabwereere nga balina okuwa ebyetaagisa nga bawa empooza nga basasula ssente kubanga ssente z'obutale ziri wansi omudaala gwa mitwalo tugambe 3 oba 5 yenna n'omunafu ennyo agusobola kyenkuganye n'omwana ava ku yunivasite oba mu ssomero wonna waaba akomye mu kusoma asobola okujja n'ayingira mu katale n'atandikirayo abaana nno abatetenkanya bakolerayo ebyenjawulo n'okusinga ebyo ebitundibwa mu butale kasitaafu n'ekifo ye n'atandikira gavumenti etandika okugoberera bwe twatadde nakasero baali bameka mu maduuka ti 100 oba 100 oba 200 ate mudaala bwe bati batandika obbalondoola babateekeko ababalondoola atambula atya babayambe n'obbawanga amagezi ti naye wano otambudde bubi tereezaamu wano yiyaamu wano okole ne bwoti kubanga ebbanga lye bakuwadde emyaka bwegiti bwe giggwako tetukusubira mu kaduuka n'omudaala bwe tutumusuubira mu kaduuka twagala abapya abayingira eyegenda kufuuka nassale eyambe buli mwana yenna atalina kyakkola ng'alina waayigenda okutandikira n'oyo omuntu yenna omulala ataliiko kyakola naye tuyinza okumutonderawo ekyokukola singa tukola enteekateeka ennungamu ku ludda olwo ekigambo ekyokubiri nga tumaliriza tuze tuwulira enteekateeka y'abavubuka n'abalala abalinga be bamu ku bantu be tulowooza osanga abali kuki ku makubo naye nga beeyiiya ne banoonya ensimbi zaabwe ne batandika gavumenti bwe badde evaayo okuga nti egenda kuwa abavubuka entandikwa birina byetaakola bituuza nti byalikoze abantu bano bwe batwala mu kubayigiriza ebyobusuubuzi engeri gye bitambula n'ebirala ebiringa ebyo vaayo okumanya buli omu interest ye eri luddawa bw'omala okumanya tijemba agambye ayagala kulunda byennyanja Kavuma naye wa byennyanja gundi aga nti ayagala kuwongerako muwendo ku byennyanja oga nti bali bameka nti 50 abalowoleza mu byennyanja ng'obakwata isiwe parish model byogeddwako naye tebinnatandika
era tulekerawo ebimu ku bigambo bino Kale, tutuze tulaba entandikwa tulaba operation welfare creation tulabye bimeka nigenda onoonya ababiganyiddwamu kyekugambye nti ebidde ebintu nebibeera bya mwana waago wewali obuzibu tugambe ebitane bijja agreed naye tunoonye abantu abaliko abalina omulamu abagenda okugoberera ensonga zino era nga balina obulumi bw'abantu bano betwogerako obakwasa obuvunaanyizibwa okutereeza bano omanye nti ab'ebyennyanja bali 50 nti entandikwa gye tugenda obbawa tugibawanga kampani mmwe abali byennyanja tumaze okutondawo eyo value chain bagenda gikwata abagala obitwala ebweru abagala obikalirira abagala obirunda abagala obirabirira obukola emmere yaabyo mwenna wamu nti sente mmeka wano zibeetaaga nti weziti ani agenda okuvunaanyizibwa nti nakalema ng'omukwasa obuvunaanyizibwa obwo nti abalala tife tuloonya nti twagala kutandika kutunga ngoyi tulina badizayina tulina kino ng'olaga gavumenti yegenda kuganyulwa etya bwe tuzitandika ozitunga tugenda kubeera n'abatunzi ng'onaatunga kitogi onaatunga kino onaatunga kino tugenda kubeera n'abakomola tugenda kubeera n'abadizayininga tugenda kubeera n'abantu nti abakongo tebagenda kuddamu kugenda kugula kyetugenda okukola kigenda kuvuganya omuchina kigenda kuvuganya omuyindi gye tubadde tubijja nti kale muli bameka mwetaaga ki tetwetaaga mashini zino ndakuza sawa n'amagezi g'empuliraako gavumenti n'ebirala tujja kwongereza ku ebyo kakati njagala okooneko ku nteekateeka yammwe abakasita gye mulina eri omusuubuzi olwo mu maduuka tumalirize naye katono mu dakiika emu then oyogereko mu dakiika 2 ebikujjuko byammwe eby'emyaka 2 egisembayo tubembere nga nkusiibwa ku nteekateeka y'omusuubuzi ali mu maduuka akolera mu bifo ebituufu essaawa ne kyetulwana nakyo okulaba nti gavumenti evaayo etereeze musobole okufuna kalembereza naddala mu myezi gino egisembayo kubanga gitufuna akasente ate akatutambuza bizinesi zaffe kumpi omwaka omulala mulamba ekisukka ku ekyo nyinza okuba sikirina kinga nti nja kuleeta kasitoma mu dduuka naye mu nteekateeka endala gye tulina gye njagala okuwaako abasuubuzi amanye mu dakiika emu enteekateeka gye tulina 1 ne Stanbic Bank Stanbic Bank yatuteereddewo obuwumbi 408 ng'abasuubuzi abeegattira mu kasiita nga ekizibu ky'omusolo kye tutandise nakyo natise ebintu biganye omusolo guganye nga bituuse nakawa jangu ofuna ebbaluwa y'akasiita ekuwagira twalise recommendation genda ogulewo akawunti oba obadde tugenda ne Stanbic Bank ensimbi basasule omusolo tukuweeko ebintu bye tukuwa tugambe hafuwe otunde nga bw'osasula omaleyo ensimbi zino ziriko amagoba ga bitundu 15 ku 100 kyekisemba wansi mu ggwanga lino Uganda nga ekyo kyokka okisanga wakati wa Stanbic ne kasiita kakono kalango naye naye nteekateeka gye tulina ne kasiita njagala banga ombuliza kitusuubira kubali mu maduuka bwe tuvaawo tusuubira okutandika okusasulira ddala era twafunye abagenda okusoosinganga ebyamaguzi mu nteekateeka emu ne Stanbic Bank kuviira ddala mu nsi gye tubijja ebiri ku mutindo ogw'enjawulo ne tukkiriziganya n'okubitambuza ku miwendo ate gisingako kwegyo gibaddewo essaawa nga basasula bagenda kutandika bwe tutambuza kino bulungi nga bakusasulira ebintu okuva e China okutuuka e Kampala ensi endala zibikola Ethiopia tuteekayo ssente baleeta buleesa ebintu byo byonna gavumenti osigala kutunda nozayo za gavumenti n'okusigaza ezizo Stanbic Bank ne kasita enteekateeka gyeyina eteekemu ssente nga tutuuse ku mutendera ogwo okuva e China buli kimu ekisasule insurance ekisasule na buli kimu okutuuka e Kampala n'omusolo gukusasulire ebina wali musitawayo okwate ssente ze mwakkiriziganya ebitundu 15 ku buli 10 buli mwaka si buli mwezi kitegeeza katundu nga kamu n'obutundutundu bubiri n'obugwamu buli mwezi ekyo omuntu yenna atakisanyukira aba muli az'amaanyi waaw obudde bwe njagala kujjuko kati byosigaza yuno mwenna munajjukira nti mu mwaka gwa covid ogwasooka twafiirwa omugenzi David Wanji Lukyamuze yali omumyuka w'omwogezi Mukama amummuze mirembe ni yali secretary general wa kasiita mugenzi Ephraim Center Mukaddu era naye yagenda mu covid yasooka ate ssentebe waffe omugenzi Evaristo Kayondo n'agenda mu mwaka guno ne yali Ssaabawandiise yasooka omugenzi Mubaraka Ntale mu kiseera kino ono yafiira Tanzania yali yazizza bizinesi
bonna mukama basaasire byabasobako saawa eno bagenzi be bamu kugenda okutunuulira mu myaka 2 nga tubasabira emyoyo gyabwe naye nga tujaguza obulamu bwa mwami Kayondo ne byeyakolera obusuubuzi kubanga ffenna tumumanyi nti bwe yayimiriranga n'ayogera butuufu nga toyagala alekera era wootudde yatuulangawo nnyo munaye twongera okumusabira wano Gest TV tulina enteekateeka ejaguza emyaka 2 newankubadde bino byonna byajjamu nga tetujjagaana kujaguza kubanga ate mukama yatuwa obulamu so bitutuuseeko mu myaka 2 byetwagala tulage bannayuganda tubibayitiremu n'enteekateeka ze tulina ez'emyaka egyenaddako okutandika ennaku z'omwezi 10 Imperial Royal Hotel era nga kaadi zimaze okutandika okusindikibwa eri abo betugenda okuyita olwa twafunye obuzibu twali twagala Namboole oba Nakivubo era nga hamu tulowooza yali tukkiriza niyo yankubadde azimba naye olw'embeera eriwo ey'obutujju ate wamu n'obulwadde tekijja kusoboka ntugamba katuyiteyo abatonotono twetonda olwa namba zetugenda okuyita songa naye mwenna embeera mugitegedde ekirungi ekirala ekiriwo nti olwokuba tuli mu nnaku zino tusemberera ennaku enkulu buli muntu alwana okunoonya akasente tebajja kugamba tujja kutandika saawa 3 tumalirize saawa 11 okusobola okusobozesa abantu okutambula obulungi eyo yenteekateeka eriwo mwenna bannayuganda abali Quest TV mbebaza kubanga kyemukola kikulu nnyo okuwa abakulu bano abateekawo ensimbi zaabwe zonna gye bazijja tetumanyaayo ne bateekawo ebifo ebifaanako bwe biti bw'oba temuwadde mukisa kulaba biki byabaako byayogera byannyonnyola ggwanga puroguramu z'abaleese ez'enjawulo tuba tumulyaza amaanyi zaye kyokka kyakwagalako nga munnayuganda ebifo n'ayongera obikulaakulanya okusinza ku ggwe kyoba oyagala mwami Mbuga ne ttiimu ye n'omukyala okusingira ddala naye nammwe bamufuula kino bwe mutakola mwami Mbuga byabaagalamu abagiraba babeera batono naye bwe mukola mwami Mbuga byasuubira asigala musanyufu aba takyayagala na kuzunga afuna ne holiday n'agenda e Dubai ne yeetuulira mwami Mbuga tumwebaza ne mukyala tubeebaza mulimu guno gwa ttendo Mukama Katonda ayongera okubatambuza bw'atyo amiina bonna abasuubuzi ne bannayuganda mwenna buli alina kyakola olw'okulaakulanya eggwanga lino tulwana okusigala nga tuli balamu nga tuteeka mu nkola ebiragiro bya gavumenti ku mitendera gyonna awataliwo ga nti kino oba kino obulwadde bwe buli abatujju bakyanoonya eggwanga lino naye tuvunaanyizibwa nga bannayuganda obuvunaanyizibwa bwaffe obutandikirwako kukuuma eggwanga lino nga ttebenkevu ate nga lirina emirembe kino kituyamba okukuuma bye tuba tutuuseeko mu nkulaakulana ne mu mbeera z'abantu eza bulijjo Mukama Katonda abagaliza olunaku olulungi ate era ayongere okugaziya mu nfuna yammwe mubeere bulungi